Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga si birungi musajja wa General Muhoozi Kainerugaba amanyiddwa nga Michael Katungi Mpeyirwe ono akwatiddwa wetwogerera era ng'essaawa yonna agenda kubeera nga atwalibwa mu ggwanga lya United States of America abeere ng'avunaanibwa bamuvunaana misango gya kukusanjaga n'okukukusa ebyokulwanyisa era ng'ayina n'akabinja akaba drug dealers abakukusa enjaga nga bakukusa n'ebyokulwanyisa ku mutendera gw'ensi yonna era ng'akabinja kano kasibuka mu ggwanga erya Mexico. Amawulire gano nagakuwaako omusajja ono n'ageegaana. Akabinja bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation. Akabinja kano kagambibwa okuba nti kabinja k'abasajja abazibu ennyo eggwanga lya Amerika be limaze ebbanga nga bayigga nga baagala okulaba nga babakwata basobole okuba nga bakkakkanya embeera gye bagenda maaso n'okuba nga bakukusizaamu ebyokulwanyisa wamu n'enjaga. Kakati omusajja ono takoma kubeera bubeezi musajja wa General Muhoozi Kainerugaba wabula y'omu kubatandika naye ekisinde kya PLU era ng'omusajja ono njagala okutegeeza Muhoozi alina n'ekifo kye yali yamulondamu era ye post eyo gy'olaba yali alina ne wayagala okwesimbawo yali ayagala kuba mubaka wa parliament akiikirira Butemba constituency. Butemba constituency eri side zeeyo ewa Nabbanja side z'ekyankwanzi side eyo gyegambibwa okuba nti gyeri. Kakati omukulu ono Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba era omukungu mu kibiina kya PLU bw'ati wenjogerera agenze maaso n'okuba nga akwatibwa. Wawula wulira mu myezi egiyise egiwerera ddala nno nakuwa amawulire g'omusajja ono nti yali ku wanted era ng'eggwanga lya Amerika lyali limu kumuyigga nti ayina be yasisinkana mu ggwanga erya UK mu kibuga London ne bagenda maaso n'okubaako ddiiru ze baakutula era nga kigambibwa oba nga kirowoozebwa nti ne mukama we oba munywanyi we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yandiba ng'alina kyamanyi ku bino. Bangi babadde bakwatibwa nga kigambibwa nti era bali mu kukusanjaga bali mugenda maaso n'okuba nga bakukusa ebyokulwanyisa n'eddiiru endala ze bagenda maaso n'okuba nga bakutula mu ngeri egenda maaso n'okuba nga emenya amateeka. Kakati kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba ateekeddwa okubeera nga alina kyamanyi ku musajja ono newankubadde nga we yategeera nti giwunye yagenda mu maaso n'okuba nga amwegaana era n'amugoba n'ekifo kye yali amutaddeko. Ono nno munnamagye awedde emirimu era ng'alina ne ranka kuwalinga enda bikutegeeza wenjogerera bamukutte dda kaawedde mudda. Musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nkugambye si musajja we busajja we kye kyokka wabula y'omu ku babadde mu kibiina kya PLU. Wano nno ebiva emabega wa bino onaawulira ngenda kuwa akatambi mwe nakolera eggulire eryo eryaligenda maaso n'okuba nga linnyonnyola omukulu ono we yabeerera ku wanted naye njagala okukulaga connection gye balina ye ne General Muhoozi Kainerugaba nga sinaba kubanga nkuzaayo ke mabega. Kakati wulira omukulu ono nkugambye bamanyiganye bulungi nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba era nkugambye yamuteekakokko ne mu PLU omukulu ono abadde ayina ekifo ate nga ne mu magye g'eggwanga erya Uganda era omusajja y'omu Michael Katungi Mpeyirwe ayina ekifo. Wuliriza, Michael Katungi Mpeyirwe is the former Ugandan military officer and a diplomat who previously served as the Commissioner of the External Diaspora Affairs for the Patriotic League of Uganda, PLU, a political pressure group chaired by the General Muhoozi Kainerugaba, the CDF of the Uganda People's Defence Forces. Michael Katungi Mpeyirwe yaliko omusajja munnamagye wabula abadde military officer mu ggwanga lya Uganda okumalira ddala emyaka, abadde diplomat era nga gye buvuddeko abadde akolanga commissioner owa external diaspora affairs avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu kisinde kya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. Wabula wenjogerera omukulu ono kakati mukwate emikono baagitadde dda gitalimira ntungo agenda kubanga atwalibwa era nga bali mu kaweefube okulaba nga bakola ku ngeri gye bagenda omutwalamu mu ggwanga erya United States of America gy'agenda okuvunaanibwa. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yava mu bintu bino oluvannyuma lw'okutegeera nti gyawunye dda eggwanga lya America terizannya bino biteeka ogenda maaso n'okuba nga bisajjuka abasajja ne bagamba nti ffe katukuweeyo ogende maaso n'okuba nga ffe twejjeerera. Kakati wuliriza omusajja ono munnamagye General Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nga tannaba kubanga akwatibwa abadde adiiringa n'obubinja obw'omutawaana ennyo nga bwe nkutegeezezera nga bwe ngenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza omusajja ono abadde yalema nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda yatandika kumwegaana bwegaanyi wabula nga kimanyiddwa nti musajja si mulala musajja wa General Muhoozi Kainerugaba era nga bino byonna bigenda maaso n'okuba nga biddayo. Wano bakugambye former Uganda People's Defence Forces officer Michael Katungi Mpeyirwe has been arrested in Uganda and is expected to be extradited to the United States of America over allegations that he participated in the $58 million international arms trafficking conspiracy linked to Mexican Cartel de Jalisco Nueva Generation. Omukulu ono Michael Katungi
Mpeirwe wenjogerera nga ali mabega wa mitayimbwa yakwatiddwa wabula nga akwatiddwa mu ggwanga lya Uganda. Bamukutte oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Amerika limaze ebbanga nga limunoonya. Amawulire gano nagakola emyezi 11 egiyiseewo akatambi ngenda kukakuwa ne nkuwa amawulire gano omukulu ono n'avaayo n'abyewakana ng'eggwanga lya Amerika lyagamba nti waliwo ddiiru gye baakuba ey'okutrafikinga ebyokulwanyisa mu ngeri y'emenya amateeka ng'akukuta n'akabinja ka drug dealers akava mu ggwanga erya Mexico. Akabinja ako k'abatujju, akabinja ako k'abasajja bakateero ab'obulabe ennyo ery'eggwanga lya Amerika nga kigambibwa nti kano ke kabinja akaaviirako n'eggwanga lya Amerika okutandika okuzimba ekisenge ekyawula eggwanga lya Amerika wamu n'eggwanga lya Mexico nti obubinja nga buno obwali bukukusa enjaga nga bukukusa ebyokulwanyisa babiyingiza mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya Amerika. Obadde okimanyi nti ne munnayuganda Michael Katungi Mpeirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nti naye ali mabega w'ensonga zino oba wali omu ku abo abadiiringa bino era mbu ddiiru gye baakuba eno ddiiru ng'egambibwa okuba nti baagikutulira mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom erimu obukadde bwa $58 maaso awo ngenda kukubuulira buli mwezi wano mmeka. Michael Katungi Mpeirwe ono abadde akola ng'owa diaspora mu kibiina kya PLU ekya General Muhoozi Kainerugaba wenjogerera ng'akwatiddwa. Akabinja kano n'obulala bwe buviirako eggwanga lya Amerika okuteekamu ssente billions of dollars okubeera nga bayigga obubinja bw'abakateero bano. Kakati kano Michael Katungi kaagenda maaso n'okuba nga adiiringa nako ke kamukwasizza. Bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico mu kibuga Mexico City nga ne gavumenti ya Mexico buno obubinja obumu bw'abalemerera. Kakati ye munnayuganda musajja wa General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti tulina okukuba ekikopo, tulina okubeera ku kabinja kano. Kakati wenjogerera nga gyawunye dda. General Muhoozi Kainerugaba bwe yawulira bino n'agenda maaso n'okukola okunoonyereza n'akitegeera nti ekyamazima amawulire ge twawulidde ku Red Zone TV gaabadde matuufu. Omukulu agenda maaso n'okuba nga anoonyerezebwa n'agamba nti ekisinde ekya PLU awannyo waawo sooka okiveemu genda omuleko obeeko w'osaavingira tetugenda kubanga tutambula naawe oluvannyuma lw'ebyo bye tutegedde ebikyayinza ogenda maaso n'okuba nga bikutuukako. Bw'atyo n'amukwata ku nkoona n'amugoba mu kisinde ekimanyiddwa nga ekya PLU. Wabula Michael Katungi Mpeirwe agenze maaso n'okuba nga akwatibwa bamugjeewa bamutwala ddi mu ggwanga lya Amerika. Biki bye yakukusa bino byonna ogenda bisanga mu vidiyo eno nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuwa. Bagiyita Red Zone TV atuma kubanga osubscribe nga kikole kira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano oluvannyuma lw'akalango n'enzija ate ne ngenda maaso n'okuba nga nkusunsulira ogende maaso n'okuba nga obitegeera nga bwe bitambula. Tujjawo akalango zijje tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo wali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna ku mukutu gwa Red Zone TV. Omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi Mpeirwe ng'abadde asaavinga mu magye g'eggwanga erya Uganda. Omusajja gwe badde bakubira zi salute kakati agenda mabega wa mitayimbwa. Ebibuuzo bingi ebigenda maaso n'okuba nga bijjira ku nsonga z'omusajja ono. Abadde yekka mu bakulu mu magye g'eggwanga erya Uganda, abadde akola yekka, abadde talina muntu mulala yenna amuli mabega. Nga tukimanyi bulungi nnyo nti abamu ku bakulu mu magye bagambibwa okuba nti bano abasajja babeera bakyali baabwe nnyo ate nga jjukira abadde ku ddala lya waggulu nnyo mu magye g'eggwanga erya Uganda. Ayinza okuba nga abadde yekka watuukiddwa okukwatibwa oba gino emyezi egiweze ne 10 we giyitiddewo ng'omusajja ono agenda maaso n'okuba nga anoonyezebwa abadde akola yekka. Michael Katungi Mpeirwe yali ayagala kwesimbawo sayidi z'ekyankwanzi era nga yali ayagala kubeera mubaka mu parliament akiikirira constituency bagita Butemba County mu kalulu kano akawedde. Omukulu ono yali ayagala kuba nga yeesimbawo wabula yali ayagala kwesimbirawo ku kaadi ya PLU olw'ensonga nkugambye yabadde akolanga owa diaspora mu kibiina kino ekya PLU. Kakati kigambibwa nti omusajja ono akubye ddiiru erimu obuwumbi bwa siringi za oba yakuba ddiiru yakutula ddiiru ng'erimu obuwumbi bwa siringi za Uganda 213 n'obukadde 103 mu emitwalo n'egya siringi za Uganda approximately nga ssente ziri mu za dola obukadde nga 58 nga ddiiru eyo baagikutula n'akabinja k'abakateer akamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation akabinja akava mu ggwanga erya Mexico. Bwe twogera ku Mexico mugimanyi bulungi nnyo ge gamu ku mawanga agasinze okumanyika ennyo mu nsonga zino
ez'okukutula ziddiiru, ez'okukusa enjaga, ez'okukusa ebyokulwanyisa. Era nga gavumenti y'eggwanga erya Amerika gy'emu ku mawanga agasinze okuttunka n'abantu bano. Kati wenjogerera omukulu ono ageze maaso n'okuba ng'akwatibwa. Wuliriza. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Chimp Reports, wuliriza bwe batugamba nga bongera okukonfamiga n'okukakasa ensonga eno nti Michael Katungi musajja wa Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okuba ng'akwatibwa. Wuliriza bulungi. Bagamba nti ex UPDF officer Michael Katungi Mpeirwe arrested faces US extradition. Akwatiddwa mu ggwanga lya Uganda. Agenda kuddizibwayo mu ggwanga lya Amerika kubanga Amerika yebadde emunoonya. Ate bano bagenda maaso n'okuba nga bayigibwa internationale. Era nga gavumenti ya Uganda oba eyagala oba teyagala ayina kutwalibwa mu ggwanga lya Amerika. Kooti y'eggwanga lya Amerika negenda maaso n'okuba nga ate emusalira omusango kubanga fayiro omusango guno gwafayiringibwa mu ggwanga lya Amerika era Amerika yebadde emunoonya. Batugamba an indictment filed in the United States of America District Court for the Eastern District of Virginia charges him with conspiring to supply military-grade weapons to a violent Mexican drug cartel. Omukulu ono kooti mu ggwanga lya Amerika egenda kumuvunaana era bagenda muggulako omusango just lwakubeera nti ya supplying ebyokulwanyisa ebyobulabe ennyo oba ebyokulwanyisa yakukusa ebyokulwanyisa naye omusajja ono yabijjawa. Munnansi w'eggwanga lya Uganda, munywanyi wa General Muhoozi Kainerugaba, era yali yamulonda n'okubeera omu kubakulira diaspora mu kisinde kye kya PLU. Yakukusa ebyokulwanyisa n'abitwala n'abiguza akabinja kenkugambye bakayita cartel. Akabinja ke bayita Cartel de Jalisco Nueva Generation akasangibwa mu ggwanga erya Mexico. Wabula mu 2024 nakuwaka amawulire gano ba prosecutors mu ggwanga lya Amerika baavaayo ne bategeeza omukulu ono nti agenda maaso n'okuba nga ayina emisango egyo. Abakulu ne bagezaako okugenda maaso n'okuba nga bajeegaana, ne tugezaako okuwa amawulire gano ne bagezaako n'okwagala otuteeka mu mbeera nga nkugambye bano abakulu bamanyi emisango gino gyagenda maaso n'okuba nga gitandikira. Era Michael Katungi emisango gino tasobola kujeegaana newankubadde bagezaako tuteekako embeera ffe abaali bagabawa nti mubijjawa. Kati wenjogerera be baali batubuuza tubijjawa kati akwatiddwa. Mu kiwandiiko kino nga bagattako, in April 2024, prosecutors allege Katungi attended a meeting in London where he offered to illegally obtain firearms for future sale to the CJNG cartel ekyo akabinja kali, and claimed he could use connections in the Africa and the Uganda government to obtain arms documents in exchange for 2% commission. Uliriza diiru eno. Omukulu ono Michael Katungi, ulira bannange, Michael Katungi baasisinkana mu kibuga ekimanyiddwa nga London ekya UK nga bagenda kusisinkana n'abamu ku bakungu oba abamu ku ba agent ab'akabinja kano aka CJNG oba Cartel de Jalisco Nueva Generation baasinkana mu kibuga London ekya UK. Tetumanyi oba yali ku biragiro byani, tetumanyi oba yali ku influence yaani, naye njagala okutegeeza nti mu kusisinkana kuno bagenda mu maaso n'okuba nga bakutula baateesa nti ono ayina access ku arms documents ebikwata ku byokulwanyisa ebyo ebigulibwa, alina access ku government armed documents, era mwajja kukozesa influence ye gy'alina mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, akozesa influence ye influencinga n'agamu ku mawanga agatuliraanye oba n'obumu ku bubinja obw'enjawulo basobole okuba nga baleeta ebyokulwanyisa babiguze akabinja kano akaaba Cartel oba Cartel de Jalisco akasangibwa mu ggwanga erya Mexico. Kakati omukulu ono atuula mu meeting ye yagenda n'ekimama kye, abasajja nga information bagifuna ne baba tracking ne babafuna ne bagenda maaso n'okuba nga bamuteekako omusango. Kakati wenjogerera bagenda maaso n'okuba nga bamunoonya. Kati wano nga batugamba former Uganda People's Defence Forces officer Michael Katungi Mpeirwe has been arrested in Uganda and is expected to be extradited to the United States of America over allegations that he participated in a $58 million international arms trafficking conspiracy linked to Mexico's Cartel de Jalisco Nueva Generation. Omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga akwatibwa. Ngenda kuzzaayo kemabega bwe baali ali bamuteeka ku wanted oba bwe baateekawo ekibaluwa kibakuntumye nti amukwatako yenna alina okubangawo n'ekirabo kyajja okufuna. Kati wano batugamba yaliko mu ddiiru ya bukadde bwa $58. Era ono Michael Katungi yakwatiddwa mu ggwanga erya Uganda ng'essaawa yonna asuubira okuba nga bagenda kumutikka bamuzze mu ggwanga erya United States of America. Era bwe muzza mu ggwanga erya United States of America agenda kuba akyagingibwa omusango ogwo ogw'okutrafikinga oba ogw'okwetaba mu ddiiru ey'okukukusa ebyokulwanyisa abitwale abibeere nga biri linked ku kabinja ako. Batugamba nti security sources say
said Katunji was arrested on Saturday afternoon nti bamukutte olunaku olwajjo okusinziira ku sources. By Sunday morning, Katunji was still being held at CID headquarters in Kibuli, Kampala. Newenkoledde akatambi kano nga omukulu ono Michael Katunji akyali held ku kitongole kya CID ekisangibwa Kibuli mu kibuga Kampala. Officials told Chimp Reports this morning that Ugandan and the US authorities were finalizing Katunji's travel and extradition arrangements. Mu njogero ennyangu ogamba tebamuvuddeemu. Jukira America bwe kuteeka ku wanted wabawo n'akasente akateekebwawo nti omuntu yenna anaamutuleetera ajja kubaka akasente kaafuna. Kati omukulu bamuwaddeyo bamukutte. Olowooza tewaliwo kasente eyo ddiiro tujja ginoonyerezaako tumale ogikakasa tujje tugibawe. Olowooza tewandibaawo akasente akayinza okuba nga kaweereddwayo abamu ku bakungu bagende maaso n'okuba nga bawaayo omukulu ono, kubanga wano batugamba gavumenti y'eggwanga erya Uganda ye yamukutte. Bamuteekako ekibaluwa kibakuntumye baakiteekawo emyaka ng'ebiri emabega. Era oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyo twajja ne tukuwa amawulire gano ne tukulaga nti waliwo omukulu ono emisango gy'agenda maaso n'okuba nga awere ennemba nagyo eggwanga lya Amerika ali ku wanted list eggwanga lya Amerika wenjogerera ng'akwatiddwa. Kati batulaga nti abakungu mu gavumenti ya Uganda n'eggwanga lya Amerika bali ku kaweefube wa ku processinga mpapula butya bwe bagenda okumutwala bamuweeyo mu ggwanga erya United States of America. Kubanga jjukira wanaaba atambula wabaawo empapula ezirina okugoberera ezirina okutambula naye asobole okuba nga ateekebwa mu mikono egy'abakulu mu ggwanga erya United States of America. Olwo kkooti mu ggwanga lya Amerika egende maaso n'okuba nga emuvunaana bali mu kwarenjinga ntambula ze. Olowooza kiki ekigenda okuba nga kidda? Era olowooza omukulu ono tebawaddeeyo muwe? Wuliriza. The indictment filed in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia names Katunji alongside Bulgarian arms dealer Peter Dimitrov Mirichev, Kenyan national Elisha Odhiambo Osumo, and Tanzanian national Subiro Osumudu Mwampinga. Omukulu ono teyali yekka. Michael Katunji Mpeyirwe mu ddiiru eno egambye okuba ey'akabinja kano abakabakateero yalimu ne munnansi w'eggwanga erya Bulgaria ono nga bamuyita era nga naye amuziddiira okumanya omukulu ono baamwetooloola. Ddiiru eno gye yalimu bannange wuliriza wano njagala otegeerewo nnyo. Abasajja ab'eggwanga erya Amerika nga bakozesa intelligence forces zaabwe oba ebitongole ebikessi intelligence agencies zaabwe okuli CIA baakola okunoonyereza ne bakizuula ono ne banne be baali nabo. Kyokka jjukira mbu meeting zino baba bazituulamu ziba za kyama nnyo era nga kizibu nnyo ogenda maaso n'okuba nga bategeerekeka, wabula ku mulundi guno bano baabagwamu oba baali bambadde bukookolo oba baali batya, naye ekyewuunyisa nga kuliko ne Munnayuganda musajja wa General Muhoozi Kainerugaba amanyiddwa nga Michael Katunji Mpeyirwe. Ono wenjogerera amaze okugenda maaso n'okuba nga akwatibwa, era oluvannyuma lw'okukwatibwa agenda maaso n'okuba nga bateekebwa essaawa yonna okuba nga bamuwaayo mu mikono gy'eggwanga erya Amerika. Yoyo omukulu gw'olabaawo. Batugamba baasisinkana mu kibuga London nga balina ddiiru gye bateesaako ey'okukukusa ebyokulwanyisa. Okumanya omusajja ono naye yandibanga mukukusi wa byakulwanyisa, yasisinkana n'abantu nga nabo ba arms dealers. Kuliko arms dealer eyali ava mu ggwanga erya Bulgaria amanyiddwa nga Peter Dimitrov Mirichev. Oyo simanyi oba naye yakwatiddwa. Kuliko arms dealer eyali ava mu ggwanga erya Kenya amanyiddwa, oba kuliko munnansi wa Kenya oba naye yali adiringa mu bino oba ye yali mu bubeezi naye ng'ono bamuyita Elisha Odhiambo Asumo. Kwaliko munnansi w'eggwanga lya Tanzania ono naye nga amanyiddwa nga Subiro Osimundi Mwampinga. Oyo bwe baatula mu meeting mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga ekimanyiddwa nga London gye bagenda maaso n'okuba nga batula mu nkukutu era mu kukukuta okw'ekika ekya waggulu, wabula baasobola okugenda maaso n'okuba nga bamanyika baali bakutula ddiiru za kusuubula za kugamba bano za kuguza baali oba byakulwanyisa oba nga bali beebaguza naye nga zaali za kukusa. US prosecutors allege that from around September 2022, the 4 men conspired to supply military-grade weapons to CJNG, described in a court papers as one of Mexico's most violent transitional criminal organization. Omukulu ono simanyi oba wanaasimattukawo. Bakugambye nti ono ne banne baagenda maaso mu mwaka gwalinga gwa 2022 mwezi gwali gwa mwenda. Abakulu bano baagenda ne basisinkana era abakulu bano abana
basisinkana nga bali mu ddiiru ya kusapulayinga kye bayita military grade weapons eri akabinja kano aka CJNG kenkugambye bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation, akabinja akamanyiddwa ennyo. Empapula za kooti mu ggwanga lya United States of America zirumika bulungi nnyo akabinja kano nti ke kamu ku obwo obubinja obukyasinze okuba obw'obulabe eri gavumenti y'eggwanga lya Mexico, ate nga tekakomaawo eri ne gavumenti ez'enjawulo mu mawanga ag'amaanyi okuli eggwanga lya America n'ebitongole eby'enjawulo. Kyakabinja kano kagenda maaso n'okuba nga kakukuta n'ebyokulwanyisa, kabigula, kabitunda, kadiiringira mu bintu bino byonna. Batugamba the weapons allegedly included machine guns, rocket launchers, grenades, night vision equipments, sniper rifles, anti-personnel mines and anti-craft systems. Okitegedde bano abakulu ebyokulwanyisa bye baali baagala okukusa era bye baali baagala okuba nga batunda babiguze aba simanyi oba ku bonna ani yali agula, naye nga wano mu kiwandiiko batulaga nti ebyokulwanyisa bye baali badiiringiramu ebyokulwanyisa byali byamutawaana nnyo, ebyokulwanyisa byali bya kika kya waggulu nnyo. Kyokka Michael Katunji nga naye ddiiru agirimu. Musajja wa Muhoozi Kainerugaba nakugambye ogenda bitegeera si birungi onaawulira. Batugambye nti mu byokulwanyisa bye baali bakukusa oba bye baali bateesa okukukusa ebyobulabe ennyo kuliko kye bayita machine guns, emmundu ezo ziseruwandula masasi. Abasajja bano badde bali mu ddiiru oba ddiiru eyo byalimu okubeera nga bagenda bikukusa. Mwalimu kye bayita rocket launchers. Emozimanyi ezo rocket launchers ezikasuka mu firimu ze twayitanga empumumpu ezikasuka ebikompolo ebyo. Katunji Michael musajja wa General Muhoozi Kainerugaba omu ku basajja ali batambuza ekisinde kya Piero Uni wankubadde nga yagobebwa wenjogerera ali ku misango. Kuliko grenades ezo zigenda maaso n'okuba nga zikasubwa ky'oyinza okuyita hand grenades, zigambibwa okuba nti zaali mu ddiiru eno. Waliwo kye bayita night vision equipments, ebyo ebyokulwanyisa oba equipments ezikozesebwa wakati naddala mu operations ez'enjawulo ez'ekiro. Mujjukira eggwanga lya America bwe baakolanga operations ez'okumukumu nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo naye nga bagenda kiro, baakozesanga nnyo night vision, z'abayamba nnyo. Bano abasajja abakozi b'ebikolobero bagambibwa okuba nti night visions zino zibayambako nnyo era kyova olabanga za bbeeyi nnyo, bazikukusa. Kakati Michael Katunji Mpeyirwe eyali owa Piero U ye ne banne mu ddiiru mwalimu kye bayita night vision equipments, kwaliko kye bayita sniper rifles, ez'emmundu ba snipers ze bakozesa. N'ayimirira ku kizimbe waggulu n'akuba target gy'ayagala okuba ng'akuba. Michael Katunji Mpeyirwe mu ddiiru gye baalimu agambibwa okuba nti ebyo bimu ku byalimu. Waliwo kye bayita anti-personnel mines and anti-aircraft systems, mulimu n'ebyokulwanyisa either nga bikuba nnyonyi oba nga bisannyalaza entambula z'ennyonyi. Kati Michael Katunji musajja wattu Mpeyirwe eyali mu magye ga UPDF obulungi ennyo, eyali mu kisinde kya Piero U oba baali bategeka biki nange simanyi, wenjogerera akabinja Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga lya Mexico kamuzaalidde ebitukula makayi byazalira ku nsiko. Batugamba Abachimp reports they understand that the US authorities sent an extradition request to Uganda earlier this year, which was studied by local authorities who briefed General Kaguta Museveni on the matter. Jebuvuddeko naddala ng'omwaka guno gutandika eggwanga lya America lyaweereza Uganda ekibaluwa kye bakuntumye nti twagala omukulu oyo amanyiddwa nga Michael Katunji Mpeyirwe, twagala mumukwate mumuleete, bino ebikolobero by'abadde agenda maaso n'okuba nga abeeramu, twetaaga ogenda maaso n'okuba nga tubirivisinga, wadde tukimanyi musajja nnyo owa General Muhoozi Kainerugaba tumwagala wano ku ttaka ly'eggwanga erya America, ajja abeere ng'agenda maaso n'okuba nga abitebya Michael Katunji Mpeyirwe essaawa yonna abasajja ne bagenda maaso n'okuba nga bazitunulamu. Wulira kiki ekyaddirira. The indictment identifies Katunji as a Ugandan national with connection to the Uganda government who allegedly worked with Asumo to acquire aid end user certificates and delivery verification protocols in Africa. Ulira okumanya naggaye bino ebintu byeta ebigenda maaso mu Uganda byolabako n'amaaso bitono nnyo, wabula ebigenda maaso biri mu kwa happening in the background byotasobola kulabako biringa 150% kwebyo byomanyi. Bakugamba eggwanga lya America okusindika indictment report oba letter eri government ya Uganda baamaze okukola okunoonyereza oba baali bamaze mu kaddaako okukola okunoonyereza okwa buli kika ne bakizula nti Michael Katunji Mpeyirwe ne waaneekweka atya tusobodde okumuidentifyinga nti mukungu wa gavumenti era alina connections ez'amaanyi ne gavumenti ya General Kaguta Museveni. Tumaze okukizuula nti yaliko ne mu magye g'eggwanga erya Uganda, ensonga lwaki ffe tetumanyi gy'ali, oba ali mu Uganda oba ali UK oba ali luddawa, tukimanyi engeri gye yali mukungu wa gavumenti, musobola omutulesinga ne mufuna so kaakati nno tumwagala. Gavumenti ya Uganda ndowooza n'ebitunulamu.
kusa naye yennyini ne bamutuuza bannaye tukuweeyo tukoze tutya oluvannyuma lw'okulaba nti tekisoboka kumusigaza nga mbuli ngeri yonna bali balina kumuwaayo. Wuliriza, batugamba nti bakizuula nti alina kampaniza oba alina obubondo obw'enjawulo bw'akola nabwo naddala ku lukalu lwa Africa nga kyangu nnyo waakubeera ng'azuulibwa. It further says he previously served as the deputy head of mission at the Uganda High Commission and as a security logistics officer associated with the African Union Commission. Wuliriza, ono okumanya kituufu abadde alina connections nga bwe yagamba abaakabinja kali. Abasajja ba America oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza intelligence agencies zaabwe nga CIA ne FBI bakizuula nti omukulu ono yakolako nga deputy head of mission owa Uganda High Commission, era omukulu ono ye yali mu kye bayita security logistics mu kugula ebyokulwanyisa amagye ga Uganda ge bikozesa. Kati kitegeeza ndowoozaawo n'aba nga alina connections nnyingi nnyo mu kugula ebyokulwanyisa bino, n'ayagala akozese connections ezo abeere nga abidiiringa n'obubinja obwo budwiringa ebyokulwanyisa. Sinakindi ayina n'okuba nga waliwo ebyatundibwa, era bano bagenda maaso n'okkizuula nti abadde ali associated with the African Union Commission. Omusajja yomu Michael Katungi Mpeyirwe, musajja wa General Moses Kainerugaba. Prosecutors allege the group used falsified arms documentation to disguise the true destination of the weapons. Wuliriza, bano baatunda dda ebyokulwanyisa, baakutula dda ziddiiru. Ba prosecutors mu ggwanga lya America bakizuula era bawandiika mu kiwandiiko ekyo kye basindikira gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Bakizuula mbu omukulu ono ne banne mbu baakozesa kye bayita falsified arms documentation, baakozesa ebiwandiiko ebibuzaabuza basobole okubuzaabuza okulaga destination ya weapons zino, tiwaliwo weapons ezaagulibwa oba ezaali zigenda okudiiringibwa naye nga destination yazo terabika. Tebalaba nti zigenda Uganda, tebalaba nti zigenda Mexico, tebalaba nti zigenda wa, olw'ensonga nti baali bakozeseza ebiwandiiko nga bibuzaabuza ebintu ebyo. One document allegedly claimed that 50 AK-47 rifles were being imported for the sole use of the Tanzanian military, yet investigators say the weapons were intended for. Wuliriza, okumanya bano kyabalidde dda. Okusinziira ku gavumenti y'eggwanga erya America, ba prosecutors mu kiwandiiko kye baawandiika okunoonyereza okwakolebwa ebitongole ebikese by'eggwanga lya America baakizuula. Wuliriza, okumanya abasajja abadiiringa ebyokulwanyisa babasajja b'amaanyi nnyo. Abakulu bano wulira engeri gye baakukutangamu. Baatugambye nti mu kiwandiiko kye baweereza Uganda baabategeeza, tukimanyi bulungi nnyo era nammwe mukimanyi. Twagenda okukizuula nti emmundu 50 baasooka ne batulimba nti emmundu 50 eza AK-47 rifles mbu baali baziimportinze nga zigenda kubeera nga ziweebwa oba ziteekebwa mu magye g'eggwanga erya Tanzania. Abasajja bakugu mu kunoonyereza mu ggwanga lya America ne bakizuula nti nedda emmundu zino just baakozesa kiri kyenkugambye documents ziri ezaali zibuzaabuza falsified documentations ne basobola okubuzaabuza destination, kumbe zaali tezigenda Tanzania. Emmundu zino 50 eza AK-47 Michael Katungi ne banne baali bazikukusa nga bazitwala eri akabinja Mexico akamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation nga bwe nakugamba gye buvuddeko. Kati bano ne balimbalimba emmundu zino zaali zigenda mu Tanzania, kumbe abasajja Abamerika be bakafulu mu kugenda maaso n'okuba okukola okunoonyereza oba kyoyinza okuyita investigations. In April 2024, prosecutors allege Katungi attended a meeting in London where he offered to illegally obtain firearms for future sale to the CJNG and claimed he could use connections in Africa and the Ugandan government to obtain arms documents in exchange for a 2% commission. Njagala owulirize okumanya ono omusajja wa General Kaguta Museveni, musajja wa Muhoozi Kainerugaba, ebintu byamutabukidde dda. Wuliriza wano, okusinza kuba prosecutors ab'eggwanga erya America bagamba nti mu mwezi ogw'okunooma gwa 2024 baakizuula nga Michael Katungi mu meeting eyatuula mu kibuga London yalimu, ng'oggyeko okubeera nti yalimu era ng'oggyeko okuba nga badde badiringana bano, nti mu meeting eyo yokka yokka yasuubiza nti yayina connection. Jukira nakugambye yali ali connected ku African Union Commission, yali mu magye nga y'omu ku bali mu sector ya logistics nga be bagula. Kakati wana asuubiza abakulu bano aba CJN Cartel Jalisco nga abagamba nti nze ku ssente ziri ze nakugambye
jukira nakugambye deal ene yogerwako erimu obukadde bwa $5.8 zeza Uganda obuwumbi 2013 katimbu omukulu ono Michael Katungi ategeeza abakatero de Jarusco Nueva Generation nti nze nina connections ezenjawulo zensobola okukozesa nemba bbira ebyokulwanyisa ne tubanga tubireeta naye njagala 2% ku sente ezo kati kubisaamu awo 2% ku sente ezo omusajja ono yali ayagala kufuna sente mmeka abasajja babigwamu. The alleged conspiracy later expanded to a proposed weapons list worth about 53.7 million euros, approximately 58 million zezirize nkugambye. The list reportedly included AK-47 rifles, PKM machine guns, RPG launchers, sniper rifles, drones, anti-drone systems, night vision equipments, ammunition and ZU-23 anti-aircraft guns. Ezo zonna z'owulira bali mu kuzidiiringa era nga bagamba bayina connections ezimala okusobola okudiiringa ebintu bino babere nga babitunda oba babere nga babiguza bano abali bagambye okuba nti bali babyetaaga. Akabinja kali aka Cartel de Jarusco Nueva akava mu ggwanga erya Mexico. Kakati Michael Katungi musajja wattu, musajja wa General Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba bagambibwa okuba nti eno diiru egenda mu maaso n'okubanga ebazaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Ayagala okufuna document yonna genda ku mukutu baguta Chimpu Reports official website yaabwe kino jagenda maaso n'okubanga okisangayo. Michael Katungi Mpeirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba era ng'ono okumanya musajja we nnyo yali awereddwa n'ekifo mu kye tuyita PLU Patriotic League of Uganda nga kyekisinde ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba wenjogereranga musajja wattu akifuuwa akiza munda kubanga simanyi oba gavumenti y'eggwanga erya Uganda byamaze gituulamu ne bakkiriza nti oba oli awo tuyinza okulemererwa ne bamukwata era nga wenjogerera wenkoledde akatambi kano nga bali mu kukola ku mpapula kulaba nga bamuhanding over ku embassy y'eggwanga erya America emutikke. Bajja kumutika nga executive kago bamutwale mu ggwanga erya America olwo kooti egene maaso n'okubanga etuula. Omusajja yali ayagala okubeera omubaka wa parliament wa Butemba constituency ngezezaako okunoonyereza okumanya kibonerezo ki kyayolekedde. Omusajja ono ayolekedde akaseera akakazigizigi nga bw'ogenda maaso n'okubanga okiwulira era basajja be bwe babanga ddala nga bwe kirowoozebwa nti byandibanga byabazitoyeeko ne bamuwaayo kitegeeza baamutadde mu maanyo ga mpisi. Omusajja kyayolekedde si kintu kya bulijjo ngenda genda maaso n'okubanga nkuwa nga bwe nakugambye nti ffe wano tetukoma bukomi awo tubikuwa byonna n'ogenda maaso n'okubanga obitegeera. Michael Katungi Mpeirwe singa ekkooti mu ggwanga lya Amerika emusingisa omusango guno wulira byayolekedde bino nno yabyegaana naye ekkooti emulumiriza era n'obujulizi bagamba bo babulina. Kati wano batugamba under the US sentencing guidelines for a major transnational crimes the Saturday Basel y'emyaka 10 without option for early parole. Omusajja ono ayolekedde okubanga asibwa minimamu akabonereza akatono akatandikibwako gy'emyaka 10 ng'ali mu kkomera. Ate jjukira amakomera gye basibira bakatero, gye basibira ba arms dealers, gye basibira ba drug dealers ayinza okubanga siga ega bulijjo. Omukulu ono tagenda mu kkomera ezzibwa ennyo. Jjukira nkugambye ako ke kabonereza akalinga akatandikirwako minimum punishment, wabula asobolera ddala okusibwa amayisa kye bayita life imprisonment, asobola okusibwa obulamu bwe bwonna due to the sovereignty of arming a foreign terrorist organization. Nti mu ggwanga lya America omusango gw'okwaminga oba okuwa ebyokulwanyisa akabinja nga konna nga kali declared nga terrorist organization aba agenda kusibwa bulamu bwe bwonna. Omukulu Michael Katungi kigambibwa nti asobola n'okufeesinga ebibonereza ebirala financial accounts ze, personal assets ne bigenda maaso n'okubanga biwambibwa, visa biki byonna byonna bifaanana bwe bityo abatagenda kuddamu kugenda mu maaso n'okubanga ate abifunako. Omukulu Michael Katungi Mpeirwe twakola amawulire gano kati njagala kuzzaayo ke mabega nkulage nti bw'obanga ogoberera omukutu gwa Red Zone TV ugoberere n'omutima gumu. Twakola eggulire lino ne nkugamba waliwo omukungu wa gavumenti ya Uganda bagambibwa okuba nti bamulumiriza okubanga ayina okukukusa ebyokulwanyisa diiro ezo zaalimu ze yeenyigiramu. Ne nkugamba eggwanga lya Amerika n'ebitongole ebyenjawulo muli n'ekitongole ky'amawanga amagatte bandiba nga balina omuntu gwe banoonya era n'amawulire ne gafuluma ku mikutu egy'enjawulo. Wabula nga bw'omanyi nti ffe tuba tukuweereza ebintu tuba tubeera ne sources. Abantu bangi baavaayo nnyo ne bawakanya ebintu bino ne tufuna n'okutiisibwa ti mwe bimwogera mu bijjawa kyokka ekyewuunyisa nga tulina ne source yaabyo.
njagala kuzzaayo emabega mu katambi ke nnakola ku mukutu guno kwennyini. Bw'obanga obadde ogoberera kano si kawanvu, nja kukusaba okawulirize nga tukunnyonnyola Michael Katungi olunaku lwe baali bamaze okukiteeka mu mawulire nti omukulu ono anoonyezebwa. Kakati abaali batuwakanya wano mwetaaga okugenda maaso n'okuba nga muwulirawo nnyo. Wuliriza bwe kyali, katambi si kawanvu, nzije mbere nga nkwongerayo. Fenna wetwogerera nga si birungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubeera nti poliisi mu ggwanga erya America eri ku muyiggo gw'omukungu mu gavumenti ya NRM era ng'ono abadde alina n'ekifo kye yeegwanyiza mu gavumenti eno mu kalulu ka 2026. Abadde ayagala kubeera ng'avuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Butemba constituency mu bitundu eby'ekyankwanzi. Omukulu ono nga si mulala ye Michael Katungi Mperiirwe. Eggwanga erya America kigambibwa okuba nti bali mu kumuyigga era ng'ono ali ku wanted ye ne banne okuva mu ggwanga erya Bulgaria, eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania, nga kigambibwa nti bano babadde baliko enjaga gye bakukusa, babadde baliko ebyokulwanyisa bye bakukusa nga babiguza akabinja akakyasinza okubeerako omutawaana ennyo akadiiringira mu bintu bino era nga kasinga kudiiringira mu kutunda njaga n'okukusa enjaga mu ggwanga erya Mexico nga kagitunda mu ggwanga erya America ne mu bitundu by'ensi ebitali bimu. Akabinja kano nga bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico mu kibuga ekimanyiddwa nga Mexico City era nga kigambibwa nti n'abamu ku bakungu oba abamu ku ba drug dealers ab'amaanyi mu kabinja kano babadde nga ku wanted era abamu babadde nga bakwatibwa, abalala tebafunibwanga nga b'amaanyi nnyo. Wabula akabinja kano kizuuse nti wetwogerera omukungu mu gavumenti ya NRM amanyiddwa nga Michael Katungi Mperiirwe kakati nno y'omu ku abo abali ku lisiti ey'abali ku wanted nga babadde bamanyiddwa oba bavunaanibwa okubeera nti babadde bakukusa enjaga ng'ate si njaga yokka, babadde bakukusa ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo nga simanyi wa gye babijja wabula nga babitunda mu kabinja kano akamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico. Kati wetwogerera Michael Katungi kigambibwa okuba nti ali ku rwani oba yadduse yabuzeewo newankubadde nga ye agenze ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'aba nga abyegaanye era nategeeza nti bino bali mu kuzannya byabufuzi kyesimanyi oba gavumenti y'eggwanga erya America yeri mu kuzannya ebyobufuzi omulemesa ekifo ekya sayiriza ekyankwanzi constituency emanyiddwa nga Butemba constituency oba abakungu mu gavumenti ya Uganda be bali mu bizanya babere nga ate bamusindika mu ggwanga lya America babere nga bamukola ekyo ye kyavuddeyo n'ategeeza naye nga mawulire ge genjagala okuba nga nkuwa nina ekiwandiiko wano kyengenda okutegeeza ekinnyonnyola obulungi ennyo abakulu bano n'eddiiru gye babaddemu gye bakwatiddwamu abamu ne badduka era nga wetwogerera bali ku wanted ate gavumenti y'eggwanga erya America ogimanyi. Mperiirwe Michael Katungi omukungu mu gavumenti ya NRM y'omu ku bano abali ku wanted nga kigambibwa okuba nti badduse tebamanyiddwako wa gye bali. Gavumenti ya America ebanoonya ku misango egy'okuba nti babadde badiiringa enjaga n'ebyokulwanyisa nga babitunda eri akabinja akamu ku obwo obukyasinza okubeera obw'omutawaana ennyo mu kudiiringira mu njaga. Akabinja kano nga kava mu ggwanga erya Mexico kamanyiddwa nnyo nga Cartel de Jalisco Nueva Generation. Akabinja kano akasinze okutawaanya ennyo gavumenti y'eggwanga erya America era nga bye bimu ku ebyo byagiviirako n'okubeera nga yazimba ekisenge ekiwanvu ennyo ku nsalosalo yawulayo America n'eggwanga erya Mexico. Abamu ku ba dealers mu kabinja kano bagambibwa okuba nti bakwatibwa, abalala b'amaanyi nnyo tosobola kumala gabakwata. Kakati ate zibadde zikyali bwe zityo ne tufuna ate omukungu mu gavumenti ya NRM nga naye ali ku lukalala olwabo abali ku wanted. Njagala kuba nga nkusomera ekiwandiiko kino ekiraga gavumenti ya America kyeyisizza era nga ekiwandiiko kino oba emisango gino gyazibweyo mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini ogwa 2025 era ne bafulumya ekiwandiiko ng'omukungu wa Uganda kwali emisango egibavunaanibwa ngenda gikusomera. Kakati wuliriza count 1 kubanga zino zibayita counts gye gimu ku misango egiba gibasomeddwa omusango si gumu nga bagamba nti conspiracy to distribute and possess with the intent to distribute 5 kilograms of more or more of cocaine knowing, intending and having a reasonable cause to believe that it would be unlawfully imported into the United States of America. Wuliriza okusinziira ku buwaayiro obw'enjawulo bwo bwe sijja kukusomera mu mateeka g'eggwanga erya America kino kimenya mateeka nti bano baakwatibwa ku kawunti esooka baatambuza baakukusa n'okudistributinga enjaga eri mu kilograms 5 n'okusoba nga bakimanyi
era nga bakigenderedde ate era nga balina n'ensonga gye baagala okuba nga batuusaawo era nga kigambibwa nti mu ggwanga erya America kino tekikkirizibwa era bano bavunaanyizibwa eyo kawunti emu esooka. Ngenda nno okusomera ekiwandiiko maaso awo bere ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'okitegeera bulungi nnyo. Ono mukungu mu gavumenti ya NRM era nkugambye alina n'ekifo kyabadde yeegwanyiza mu parliament mu kalulu ka 2026 constituency bagiyita Butemba eva mu district y'Ekyankwanzi abadde ayagala kubakiikirira kakati ggwanga lya America bali mu kumunoonya ali ku wanted ulira kawunti ey'okubiri. Conspiracy to possess firearms including a machine gun and a destructive device in furtherance of a drug trafficking crime under Article 18 of the United States laws. Uliriza nti okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya America ekintu ekirali kitakkirizibwa era nga babakwata nakyo oba ogumu ku musango gubavunaanwa nti bano ng'ogyeko ekyokukukusa enjaga esukka mu kilo 5 bagambye okuba nti babadde bakukusa ebyokulwanyisa firearms omuli n'emmundu ziri ez'omutawonyeyo zibayita machine gun omuli n'ebitulika oba zibbomu oba balina zigrenade n'ebirala bifaanana bwe bityo kubanga baziyise destructive devices era nga kigambibwa nti bino babadde babikukusa nga babikukusiza wamu n'enjaga eri gye nkugambye nti esukka mu kilo 5 ulira kawunti ey'okusatu. Conspiracy to provide material support or resources to a designated foreign terrorist organization nti bano era baakwatibwa mu bigambibwa okuba oba bavunaanibwa okubeera nti babadde nga tebakukusa bukukusa njaga yokka wabula nga babaddeyo nekibayise material support or resources ebiyambako era nga babadde babiwa akabinja akamu ak'abatujju designated foreign terrorist organization. Ezimu ku terrorist organization ez'amaanyi mulimu Al-Qaeda, mulimu Al-Shabaab n'obubinja obulala nga ISIS n'obulala nga bw'obadde ng'obumanyi kati tetumanyi bubinja ki oba kabinja ki bano ke babadde bakukusa nga bakatwalira enjaga wabula nga mu njaga batambulizamu n'ebyokulwanyisa simanyi oba akabinja kano kabadde kabibawa ne babitwala mu mawanga gaabwe oba akabinja kano bo be babadde bakasupplying ebyokulwanyisa bino naye nga nkugambye kuliko munnayuganda amanyiddwa nga Michael Katungi Mperirwe, kuliko abava mu ggwanga erya Bulgaria ku lukalu lwa Bulaaya, kuliko abava mu ggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga erya Tanzania. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ekirala tukyagenda mu maaso era njagala okakwata empola owulirize omukungu mu gavumenti ya NRM bwali mu miwunyo gavumenti y'eggwanga erya America nga eri mu kubeera ng'emuyigga. The grand jury charges that at all times relevant to this indictment unless otherwise specified. Uliriza ebiddako wano wansi kyetuyita general allegations ebyogerwa nti bino bibavunaanibwa. The cartel, the Jalisco Nueva Generation CJNG, is one of Mexico's most violent and prolific transitional criminal organizations, controlling vast swathes of Mexico through fear, bribery, violence and intimidation. Akabinja kano abakulu babadde basupplyinga enjaga n'ebintu ebirala kamanyiddwa nti ke kamu ku bubinja obukyasinza okubeera obw'amaanyi ennyo ate era obuli violent. Obubinja buno bubadde bukozesa obukodyo bwonna okulaba nga bakukusa enjaga, babba, batemula n'okukola ebikolobero ebisingakaawo era nga bayita mu bubbi mu kutiisatiisa nga bakuleetingawo violence ne chaos okulaba nga batuukiriza mission zaabwe ez'omutawaana ennyo. Akabinja kano gavumenti ya America egamba nti abadde kamanyi ate era nga bakateeka ku listi yaabo abagenda mu maaso n'okubeera nga bateekebwako eriisa ejjogi butya America bw'enaasaanyaawo akabinja kano bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation oba CJNG. Akabinja ko nga kava mu ggwanga erya Mexico. Wuliriza. Formed in and around approximately 2011, the CJNG has expanded its operations outside of Mexico and now operates in South and Central America, Europe, Asia, Australia, Africa and throughout the United States of America. Nti akabinja kano kalinga kakooperatingira ebikwekweto byako kabadde nga kabikolera mu ggwanga lya Mexico mokka wabula kati wetwogerera akabinja kakula era nti akabinja kano mu kukula katandika okwooperatingira mu bitundu by'omaserengeta mu ggwanga lya America, katandika okwooperatingira mu bitundu ebya Europe olukalu lwa Bulaaya, katandika okwooperatingira ku lukalu lwa Asia, Australia wamu ne ku lukalu lwa Africa era nga ku lukalu lwa Africa tufunyeeyo omukungu mu gavumenti ya NRM abantu abava mu ggwanga erya Bulgaria amine tuli ku lukalu lwa Africa abava mu ggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga erya Tanzania. Abakungu bano nga bagenda mu maaso n'okuba nga badiiringa
mu bintu ng'enjaga ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala bifaanana bwe biti ebimenya amateeka era nga babadde babikolera mu ggwanga erya America. Kati akabinja kano kagambibwa okuba katandise okusensera olukalu olwa Africa. Akabinja nkugambye bakayita the Cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico. Era akabinja kano kagambibwa okuba nti ke kamu ku obwo obubinja obukyasinze okubeera obw'omutawana ennyo. Nkuwaako ebitonotono otegeere omukungu owa gavumenti ya NRM kiki kyabadde addiringa nakyo, era oba oli awo otegeere bulabe ki bwaliko omukungu ono nga bwe nkugambye nti ali kurani, kubanga gavumenti y'eggwanga erya America eri mugenda maaso n'okubeera ng'emunoonya. Poliisi mu ggwanga erya America yamaze dde okubeera ng'efulumya ekiwandiiko. Wuliriza. The Cartel de Jalisco Nueva Generation, their prolific drug distribution network sources enormous quantities of cocaine from South America, countries like Colombia, Peru, and Bolivia. The United States is the largest consumer of the cocaine that the CJNG imports to Mexico. This illegal drug trade generates billions of dollars in profits for the CJNG. Nti akabinja kano aka Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico kimanyiddwa naddala eri gavumenti y'eggwanga erya United States of America nti akabinja kano netiwaaka zaako ez'amaanyi ennyo gye katera okuba nga either gye bajja enjaga n'ebintu ebirala ne babireeta ne babitunda mu ggwanga erya America. Kigambibwa nti bali eyo mu Southern America okusinga gye bajja oba gye bayina akatale gye batera okujja enjaga, abasupplying enjaga batera kuva mu bitundu ebyo omuli eggwanga erya Colombia, omuli eggwanga erya Peru, omuli eggwanga erya Bolivia. Kakati ate kwegasiddwa akagamu ku mawanga ku lukalu lwa Africa kyesimanyi oba bakulu wano mu ggwanga erya Uganda enjaga bagijjawa, naye okusinza ku kiwandiiko kino balaga nti wamu n'eggwanga erya Uganda, Kenya ne Tanzania beegasseeko abamu ku bantu batandise okuba nga nabo bayingira mu deals ez'amaanyi ennyo, era nga kigambibwa nti akabinja kano mu bintu bekakukusa enjaga kyeki kyasinze okubeera nga kibawa essente eziri mu billions eza dola, era nga kyekikafudde ak'amaanyi ennyo n'okubeera nga gavumenti ya ggwanga erya America ne wetwogerera tennaba kubeera nga ekafufuggaza, newankubadde nga bakamanyi bulungi nnyo nti kakukusizza ebyokulwanyisa. Era mu bumenyi bw'amateeka kigambibwa okuba nti gavumenti y'eggwanga erya America eri mu kaweefube kulaba nga buli muntu yenna adiiringa nako agenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Kati saasira omukulu amanyiddwa nga Mperiirwe Michael Katungi yabadde yeegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira Butemba constituency mu kalulu ka 2026 mu bitundu eby'ekyankwanzi. Omukulu ono ateereddwa ku list ey'abo abeetaagibwa gavumenti y'eggwanga erya America oluvannyuma lw'okuba nti ali mu misango gino egy'okubeera nga akukusa enjaga, ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala okuba nga babitwala mu kabinja ako nga bwe nkugambye. Kakati wulira ate ekiwandiiko ekirala bwe kigamba nga bagamba nti fugitive Ugandan named in US arms trafficking case denies allegations. Nti Munnayuganda omukungu mu gavumenti ya NRM amanyiddwa nga Michael Katungi Mperiirwe yateereddwa ku listi ey'abali ku wanted, era nga bano bali ku wanted olw'ensonga nti babadde bakukusa enjaga n'ebintu ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka aga America oba oliawo n'amateeka g'ensi yonna, newankubadde nga ye yavuddeyo bw'atyo n'aba nga abyegaana era n'ategeeza nti bino bya bufuzi. Ugandan national Michael Katungi Mperiirwe, who is wanted in the United States of America over allegations of conspiring to supply heavy weaponry to a Mexican drug cartel, has dismissed the charges as baseless and politically motivated. Omukulu ono ye bwe babimugambye ekera ne bamutegeeza nti gavumenti y'eggwanga erya America poliisi yayo kunoonya, era bagenda kutegeezako poliisi y'ensi yonna emanyiddwa nga Interpol oba International Police. Omukulu yategeezezza nti bino bagezaako kuzanya byabufuzi, engeri gyali mu byobufuzi bagezaako kuzanya politics. It is politically motivated. Era yagamba tannaba kubanga abizzaako. Wulira bwe yawandiise. You really have empty courage. Ignore malicious accusations with contempt deserved. Same chaps will remove their senior campaign. Don't choke. Ono ng'agamba nti temugenda naye ebyo oba oliawo omusinza ku kyadde ategeeza, simanyi oba yadde ategeeza nti abamu ku ba opponents be bebagezaako kubanga bavuga ekiboozi kino kyesimanyi, kubanga amawulire gano gatuuse n'okufumira. Ekiwandiiko kye nkusomedde waggulu eringa nsalawo ya kooti kwe gamba ekiwandiiko ekiraga nti bamunoonya. Ekiwandiiko ekyo nkakasanga n'emikutu gy'amawulire gyonna nga bwe nkikusomedde, nga bwe tukifunye wano ku Red Zone, nkakasanga n'emikutu gy'amawulire gyonna jajje ku kiwandiiko ekyo. Kakati ate ye omukulu agamba nti biri politically motivated. Kyesimanyi oba gavumenti ya America yatandika okuzanya politics
ow'e Uganda nti eremesa omukulu eno ekifo kye oba eremesa omukulu ono okuzanya ebyobufuzi bye bagezaako kumukuba blackmail n'ebirala kyesimanyi awo njagenda maaso n'okuba nga nkola okunoonyeza ku nsonga eyo ate era njibaleetere. Wuliriza mu kiwandiiko kino kye tulina ekirala kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumu nga bagamba nti Uganda National Michael Katungi Mperirwe, who is wanted in the United States of America over allegations of conspiring to supply heavy weaponry to a Mexican drug cartel, has dismissed the charges as baseless and politically motivated. In a brief post on social media platform X, Katungi appeared to brush off the US incite indictment. Ono byenkusomedde awo yabiwandiise ku mukutu gwa X ng'ategeeza nti si bituufu yadde akatono era tabikkiririzaamu. Naye wulira wano we bagamba the United States Department of Justice last week unsealed an indictment in Virginia accusing Katungi and 3 other foreign nationals from Bulgaria, Kenya and Tanzania of attempting to sell machine guns, rocket launchers and aircraft weapons and other military grade equipment to the cartel the Jalisco Nueva Generation CJNG. Uliriza nga bagamba nti mu ggwanga lya America US Department of Justice ekitongole ekifunanyizibwa ku nsonga z'amateeka wiiki ewedde kyafulumizza ekiwandiiko n'okuvunaana era nga kino kyafulumiziddwa mu state emanyiddwa nga Virginia oba mu kibuga ekya Virginia nga bavunaana Michael Katungi Mperirwe n'abalala 3 okuva mu mawanga agali ebweru w'eggwanga lya America okuli eggwanga lya Bulgaria, Kenya n'eggwanga lya Tanzania nti bano bagezezzaako era babadde bavunaanibwa okugezaako okutunda enjaga nga bwe nakugambye nti esukka mu kilo 5 machine guns emmundu ez'omutawaana ennyo muline machine gun ya rocket launchers ebyo bimanyi bikasuka emizinga anti aircraft weapons ebyokulwanyisa ebikuba ennyonyi and other military grade equipment to the cartel de Jalisco Nueva Generation. Nti bino byonna babadde babitunda mu kabinja akabatujju akabinja ka drug dealers nga bwe nkakugambye aka CJNG cartel de Jalisco Nueva Generation akali mu ggwanga lya Mexico akatawaanya gavumenti y'eggwanga lya America. Kakati omukungu mu ggwanga lya Uganda Michael Katungi Mperirwe omusango guno aguli wakati l'eggwanga lya America. Poliisi mu ggwanga lya America eri ku muyiggo ogwabamu ku bantu bana bakukusa bino nga ne munna Uganda ono ali omu ku listi yaabo abeetaagibwa. Katungi remains at large with his current location unknown. Authorities in the US say he was allegedly part of a network that falsified arms control documents to disguise the true destination of weapons shipment. Uliriza bulungi nnyo nti ono ne wetwogerera tamanyiddwako wa gye yeekwese amayitire ge tegamanyiddwako wabula gye yasinziddeyo gye yeekukumye n'aba nga ayise ekigambo ekyo ku mukutu gwe n'ategeeza nti bino tebiriiyo. Kyokka abo obuyinza mu gavumenti ya America bagamba nti ono ali omu ku abo ku kabinja akalina network egezaako okulaba nga bakukusa bino ate era nga bagezaako okulaba nga babuzaabuza emisango gino okulaba nga gibakwata documents ezigenda maaso n'okuba nga zibakwata ono ali omu ku abeera abakozesa obukugu obw'ekika ekyawaggulu okulaba nga babibuzaabuza nti era ne documents eziraga ebyokulwanyisa bino enjaga n'ebyo babadde bakukusa documents eziraga wa we bigenda destination yabyo entuufu era babadde bali mu kaweefube okulaba nga babibuzaabuza nti era ono ali omu ku abo abakola ekintu kino oba ayina abamuyambako oba yeye mukugu ennyo mu kukola kino. Kakati gavumenti ya America egamba nti ono ayeetaagibwa ne banna abalala 2-3 nga bwe mbakugambye. Ugandan security sources say they are unaware of the case and monitoring developments, but it is unclear whether a formal request for Katungi's arrest or extradition has been filed with Kampala. Uliriza bulungi nnyo nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda ebyokwerinda oba ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda police evunanyizibwa ku bino baavuddeyo ne beegaanira bo ne bategeeza nti munnange omukulu Michael Katungi bwabanga mu ggwanga lya America yeetaagibwa obanga yavunaanibwa ogw'okukukusa enjaga n'ebyokulwanyisa ffe tetulina kye tumanyi. Poliisi ya Uganda yeegaana bagamba bannange temutuleetera bizibu ffe tetulina kye tumanyi oba ono yakukusa ebyokulwanyisa bye nga yakukusa enjaga ye mu ggwanga lya America bamuvunaane bibye era bamukwate bibye ffe bannange nga Uganda byebyokwerinda mu Uganda ffe tetulina kye tumanyi mutusaasire temututeeka mu miwunyo. Abasajja ba America singa bakera ku makya nga bakunoonya ekyamazima bijja kuba birala nnyo era bategeeza nti ffe tetulina kye tubimanyiiko. We are unaware
era ne bategeeza tetunnaba na kufuna lukusa lwonna lutulagira kuva mu America nti omusajja ono tumukwate oba tumubaweereze, era nga kigamba nti bino biri unclear, tebinnategerekeka bulungi nnyo. It is unclear whether a formal request for Katungi's arrest or extradition has been filed with Kampala. Tekinnaba kutegerekeka oba gavumenti y'eggwanga erya America yafulumiza ekiwandiiko ekisaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda okubeera ng'ekwata omukulu ono, oba emukwate ebeere ng'emusiba, oba si ekyemukwate ebeere ng'emuzzaayo mu ggwanga lya America libeere nga lisobola okugenda mu maaso n'okubeera nga limuvunaana. Tebannaba kubeera nga bakifuna, tebannaba kubeera nga bakitegeera, tebannaba kubeera nga bakimanya, era bo baategeezezza bannange temututeeka mu bintu byammwe, ffe ng'abo ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda ffe bino tetubimanyiiko, era tunaba tubitegedde tujja kujja tugende maaso n'okubeera nga tubibategeeza. The indictment is part of Operation Take Back America, a dear-led effort targeting drug cartels and transnational criminal organization worldwide. Nti kino kyekimu ku ebyo obaka weefube w'eggwanga erya America gwe bagenda maaso n'okuba nga bakwasaganya okulaba nga baddiringa n'obubinja bwonna, obugenda maaso n'okuba nga bukukusa ebyokulwanyisa, obugenda maaso n'okubeera nga budiringa n'ebintu bino. America egamba nti eri mu kaweefube okulaba nga bino ebirwanyisa okwetoolola ensi yonna, era kigambibwa nti tebagenda birwanyisa bulwanyisa wabula bagenda kukwata abantu bonna abagambibwa okuba nti bali emabega wa bino. Kakati ate amawulire gafulumye nga galaga nti Munnayuganda ali omu ku abo, era ng'essaawa yonna agenda kubeera nga akwatibwa singa anaaba agudde mu ttaano zaabwe. America egamba tegenda kulekawo mwaganya bano kubeera nga bagenda maaso n'okulaba nga bakukusa ebyokulwanyisa nga n'omukungu mu ggwanga erya Uganda kwali, era mu betwogerako kigambibwa nti enjaga eno ebyokulwanyisa bino ebibadde bikukusibwa bibadde biwa akabinja kano ssente ennyingi ennyo, era nga akabinja kano kabadde tekakyakwatwako. Kakati gavumenti y'eggwanga erya America egamba tugenda kutandika okukwata abo bonna abadiringa nako, oluvannyuma nako tujja kufuna abakulu abakakulira tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga nabo tubakwata, era ebigenda maaso ye mukungu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, omu ku bano abana abanoonyezebwa gavumenti y'eggwanga erya America. Omukulu ono nga bwe nkugambye abadde yeegwanyiza, simanyi oba akyali mu lwokaano oba yaluvaamu. Mu constituency Mwendonga Butemba constituency mu district y'Ekyankwanzi, Michael Katungi Mperirwe abadde yeegwanyiza ekifo ekyo mu kalulu ka 2026 era ye post eyo gy'olaba, kyesimanyi oba kalulu yakavuddemu oba akyakalimu, ebisigadde tujagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako, naye nga ye wetwogerera nga ali ku wanted. Poliisi mu ggwanga erya America egamba tetudde, eri ku muyiggo, egenda kubanoonya ku mazzi, egenda kubanoonya mu bbanga, egenda kubanoonya ku ttaka, yonna yonna gye banaaba beekukumye egenda kubeera ng'ebanoonyaayo esobole okubeera ng'ebakwata, kubanga yeegamba nti akabinja kano aka CJNG Kater de Jalisco Nueva Generation kagitawaanyiza nnyo ate nga kagagga nnyo okusinziira ku njaga gye kadiiringa. Bagamba nti akabinja kano kafuna obuwombi billions and billions of dollars ezikayambako okulaba nga kagenda maaso n'okukola operations zaako n'ebikwekweta ebyenjawulo. Kati gavumenti ya ggwanga erya America egamba tugenda kubayigga, era ng'omuyiggo guno gwandibanga gutandikidde ku bakungu nga kuliko n'omukungu ava mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya Uganda, bwe twogerera y'omu ku abo abagenda maaso n'okubeera nga banoonyezebwa. Ongaza obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.